Mu kiseera kino essomero lya Kamunga Primary School wano mu disitulikiti y'e Kalungu liggaddwa oluvannyuma lw'amataba okusalako essomero lino ng'ebizimbe byonna byetooloddwa amazzi nga mpaawo omusomesa wadde omuyizi wayinza kuyita okutuuka mu kibiina olw'embeera y'olutobazi olulyetoolodde buli nkuba lw'etonnya amazzi gabooga okukakkana ng'essomero likoseddwa. Akulira essomero lino Apiding Scholastica atubuulidde nti embeera enerudde ebbanga ng'ebatawaanya buli nkuba lw'etonnya ng'ekyokuggalawo essomero bakikoze okwewala abayizi okufuna obulabe. Mbuyaga wejja n'amaanyi nga mangi eleeta n'emisota biba bitambulira ku mazzi ne toilet obukyafu engeri gye ziri mu mazzi wano bazitulamu obukyafu bungi nnyo ate n'ebiwuka naddala emisota mwegiri muno. Apiding agamba nti abayizi baabwe basanga okusoomozebwa mu kumalayo ebisomesebwa biyite syllabus ng'ebigezo by'akamalirizo we bituukira babeera tebannagimaliriza. Babeera basoma nga bo bali waka naye buli lwe tutuuka okukola ebigezo by'okumalako omwaka ffena tukola ebigezo nga byebimu kyokka ate ebiseera ebimu batuuka okukola ebigezo nga bo syllabus tebagimaliriza. Abazadde mu kitundu kino bakukulumidde gavumenti olw'okulemererwa okubadduukirira newankubadde kino kirudde nga kituukawo. Naye amazzi kakyangali gajja abaana ndowooza kumpi ttaamu bagisomye nga bali mu mazzi naye tetulaba buyambi wadde n'akamu. Naye tusaba gavumenti etuyambe basale amagezi gonna agalawo kandi babatindira ku ssomero awo. Abaana ba P7 bagenda tumenya nnyo nandisabye nti oba wabawo enteekateeka gavumenti gyesobola okutuyambako netulaba abaana abo tubakola yandituyambyeko ne batafiibwa mwaka gwabwe. Ronald Semanda ssentebe w'ekyalo Kamunga obuzibu abutadde ku kuyiikuula omusenyu mu Lwera. Naye obuzibu bwe liina nti okuva lwe baatandika okusima omusenyu baayerula amazzi gye gaayitanga ne gagenda mu nnyanja kati gonna gatambula gajja bujja wano ku ssomero lyaffe. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nyombi Mukibi Kamadi ayagala ebyenjigiriza byongere okuteekebwako omulaka nga ssente ze bafunanga disitulikiti tezisobola wadde kuddaabiriza bizimbe. So twagala okusaba gavumenti nti bw'eba ekola okutematema embalirira y'eggwanga ekitongole eky'ebyenjigiriza ewava ba pulezidenti ewava ba minisita ewava abakulembeze ebeere ng'ekyongeramu ku ssente. Tusaba busabi gavumenti etuyambe tulabe nga amazzi gano tugakola kitugaziyiza nga basima omukutu eri kuba kati wano olaba nti lwaliro lwe banaayiwa ettaka nga tebasoboze kusima mukutu eri era amazzi gajja kudda. Omubaka wa Paalamenti ow'ekitundu kino Francis Katabaazi agamba nti kati ebizimbe byongedde okunafuwa nga byetaaga okuddamu okuzimbibwa n'asaba abakugu mu minisitule ezikwatibwako baweereze abakugu okulaba ng'ebizimbe tebigwira bayizi. Bibemberedde bwe biti era biriraikira okugwira n'abaana. So kati n'olwekyo kyensaba nti ekizibu kinene nnyo nsaba abakugu ab'enjawulo mu ministry oba eya wakisi bakwatagane ne education bakwatagane ne office of the prime minister bonna batuweereza abakugu. Essomero lya Kamunga lirina abayizi 405 era nga lyeyambisibwa abayizi okuva mu disitulikiti 2 okuli Kalungu n'Empigi. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.